twogera ku maka n'obufumbo kubanga twakizuula era ne tukitegeera nti amaka si kintu ky'oteeka okutwala ng'ekya bulijjo. Tugwanidde okugatunuulira nga matukuvu, tugwanidde okugatunuulira nga malongoofu, tugwanidde okugatunuulira nga kintu kye twetaaga ng'ekyobugagga ekyakisibwa buli muntu ky'ayayaana okufuna olw'okukijjamu ebirungi. Bantu bangi batunula ku nsonga ekwatagana ku maka n'obufumbo, oluusi tebafaayo kulowooza ku ngeri gye bagatandikamu, tebafaayo kulowooza bagatandise naani, tebafaayo kulowooza bagatandise mu biseera ki. Ekyamazima kiri nti obulamu bwe bulagajjala ne butafaayo ku ebyo byonna, ne batandika butandise maka kubanga beetaaga okugatandika, ne bagabeeramu kubanga beetaaga okugabeeramu, naye ng'ekyamazima era ekituufu era ekiteekwa okubanga kikolebwa nga tebakifuddeeko era nga tebakyetegereza. Lwaki obeera mu maka g'oteetegekedde? Lwaki obeera mu maka nga n'omuntu gw'ogalimu naye tomuteeseteese kulaba nga mugabeeramu? Lwaki muyingira ekintu kye mutalinaako buvunaanyizibwa bwa kiseera kiwanvu? Buli omu kyatamanyi oba kinaabeerawo oba kinaavaawo enkya, buli omu kyatassaamu kitiibwa, buli omu kyatatunuulira ng'ekirina amakulu. Ekibuuzo kibuuza, lwaki mukibeeramu? Lwaki mubeera mu maka agafaanana bwe gatyo? Lwaki weetaaga okuyingira mu busibe obw'ebbanga lyonna? Lwaki totwala obudde ng'omuvubuka ali atannaba kuwasa n'otwala obudde okwetegereza ani gw'ogenda okubeera naye mu maka awamu n'obufumbo? Ebyo bimu ku bigambo bye tutaddeko essira, bimu ku bigambo bye tunywezezza, era bimu ku bigambo bye tusalawo okubategeeza nti bikulu nnyo 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 nnyini okulowoozaako awamu n'okumanya. Tuyize ku bintu bingi mu puroguraamu eno, naye n'ekimu ku kye tuyigako kati kwe kuyiga ku biki by'oteekwa okutunuulira ng'ogenda okunoonya omukazi oba omusajja, omuwala oba omulenzi, ow'okuwasa oba ow'okufumbirwa. Ekintu ekyo tekiteeka kuzannyirwako. Buli muwala n'omulenzi awulira ebigambo bino mu kiseera kino ateeka okukimanya nti ateeka okukiwa okufaayo okusinga okubeera okwa waggulu. Abantu be tukola n'ab'amaka basalawo kinene nnyo nnyini ddala ku ngeri amaka gaffe gye ganaafaanana, ku ngeri amaka gaffe gye tunaagatambuza, ku ngeri amaka gaffe gye ganaabeerawo. Nze njagala okujjukiza muganda wange ne mwannyinaze nti abantu be tubeera nabo mu maka oba be tukkiriza okugatandika nabo basalawo kinene nnyo ku ssanyu lye tunaagafunamu, basalawo kinene nnyo ku mirembe eginaagabeeramu, abaana be tunaazaala banaakula batya, banaafaanana batya, banaabeera batya, byonna tubisalawo nga tulonda omuntu oyo gwe tugenda okuyingira naye mu bufumbo. Abaana njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, abaana tubasalawo nga tusalawo abantu be tugenda okubeera nabo mu maka. N'olyoka osalawo ekika ky'abaana ky'ogenda okubeera nakyo, n'olyoka osalawo ekikula ky'abaana ky'ogenda okubeera nakyo, n'olyoka osalawo bagenda kukula batya, bagenda kwogera bigambo ki. Mwoyo omuntu gw'ofumbiddwa oba gw'owasizza omaze okusalawo obulamu bwo obw'omu maaso bunaabeera butya, omaze okusalawo abaana bo banaabeera batya, omaze okusalawo mukyala wo oyo gw'ogenda okuwasa agenda kuzaata generation egenda okuddako. Kale nno muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, njagala gwe omuvubuka ofeeyo nnyo okwetegereza nga tonnaba kutwala muntu mu bufumbo, otwale akadde otegeere omuntu gw'ogenda naye kubanga mwoyo oba osazeewo byonna eby'ebiseera eby'omu maaso. Bavubuka si bangi abamanyi kino, era bangi balowooza najja kubuuka ku boodabooda ye kasita omuwala ayisewo ng'alina ebbeere n'akabina oyo gw'agenda okwetikka awase. Abamu balowooza nti wekityo bwe kikola. Abalala balowooza nti ogenda kubeera ku mutimbagano kasita omuwala yepositinga ku status ng'amaze n'akuteeka mu firuta
bantu bakubise bifaananyi batadde filter Instagram simanya wa Snapchat oli n'ateeka mu filter ne yeekubye ekifaananyi n'ateeka ku status bamu balowooza tibagenda kusinziira ku status z'abantu nangeri gye bakolamu videos ku TikTok olwo nno balyoke banoonye bakazi ekyabatuufu ab'okufuna. Njagala okubalabula home and family is a reality, kintu ekituufu ddala, ekintu ky'oteekwa okulowooleza, ekintu ky'oteekwa okuyiiyiza, ekintu ky'oteekwa okufumiitirizaako mu ngeri esinga okubeera eya waggulu. Tokikolera mu bulagajjavu, tokikolera mu butafaayo, tokikolera mu kulowooza nti ojja kukikola okusinziira ku ngeri gy'okyamuseemu. Oyo omuwala ayimbye bulungi oluyimba kakati oyo omututte. Ano figa ye evuddeyo bulungi nnyo kakati oyo bwe neetaaga. Namwe bagenda ku TikTok ne bagenda ne ku mitimbagano emirala ne babeerabeera okwo ne bakyukakyuka ne banyoolanyola figa ne bakolakola ebitasaana ne beegoyaagoya abaana abawala. Nfubuka oluvannyuma lw'okulaba ka vidiyo ako kogenda okulaba mu comment section nga bali omwo gwe gwe nnoonya nakusubwa dda mwana gw'oliridda wa n'ebirala. Kambategeeze bwe tutandika amaka n'obuluvu obwenkanidde awo, bwe tutandika okunoonya ababeezi n'omulugube ogulinga ogw'empisi, bwe tutandika okunoonya ababeezi nga obwongo bwaffe tetubuteereddeemu ddala mu mulimu guno wabula nga tukulemberwa okwakirira, njagala nkutegeeze si maka mangi agagenda okuwangaala. Njagala nkutegeeze amaka gagenda kukutagalako. Njagala nkutegeeze ebintu bigenda kukulemerera era bigenda kukutabukira. Kyenva nno nkusaba muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino abigoberera tegwe atannaba kufuna maka kino kisseeko ekitiibwa era kinyweze otegeere ti buli lw'ofaayo ennyo okulaba ti ofuna amaka amalungi kijja kukuyamba nnyo okusobola okubeera n'obulamu obusanyufu era obujjudde emirembe. Mu notisi zange wano njagadde okubategeeza nti emugumu ku mukisa gwe twafuna omulundi guli kwe kwogera ku bintu bye wanditunuulidde era twali twogera ku myaka, age. Bangi abagamba nti age is just a number. Abo nabo sibakaayanya bwe baba basazeewo okulowooza. Era saagala kukozesa kintu kya myaka kubanga ayigiriza nti emyaka toyinza gidisregardinga n'ofuna omukazi osobolera ddala n'ogibuuka n'otagifaako n'otamubuuza namubuuza ayina emeka ne weetikka bwetissi. Naye ebivaamu ebyo tosobola biyisaako maaso. Ebyo tosobola biyisaako maaso. Age is just a number nga mwakeefuna. It is just a number nga mwenna mukyali bakijaana. But it becomes an issue when the home grows. Manya abantu abasinga obungi bafuna amaka nga amaaso gaabwe tegayina kulaba kusukka myaka 10 kye ngamba ate nga kituufu. Bavubuka bangi bafuna amaka n'obufumbo naye nga teba projecting amaka ago kubeerawo for the next 25 years. Bagafuna omuvubuka afuna n'omuwala nga amanyi nti wa mwaka guno gwokka. Omuwala ayingira n'obufumbo ng'akimanyi nti omufumbira ye 3 n'entema. Bavubuka bangi bali bafuna amaka naye nga akimanyidde ddala nti omukazi tagenda kubeerawo myaka 3. Abantu abalina endowooza efaanana bwetyo ku maka bwe njogera ekigambo emyaka tekibakolera nnyo makulu. After all omuntu agenda kubeera naye ebbanga lyonna. Oli abeera n'omukazi naye ng'akimanyi tagenda kaddiwa naye. Oli abeera n'omukazi naye ng'akimanyidde ddala nti nze buli myaka 2 mpasa mulala. Nze buli myaka 2 ngoba ne nnyingiza. Bw'oba ozadde omwana genda oboneebone n'omwana wo nze sirabirira baana. Kati omuntu ayina ebirowoozo ebinafu ebifaanana bwe bityo n'amagezi agatali mangi nnyo ku kigambo obufumbo, kitegeeza nti oyo mu bigambo bino byenjogera eby'emyaka kiyinza omukolera amakulu amatono. Naye njogera ku ggwe agenda okuzimba obufumbo bw'ebbanga lyonna nga ekigambo kya Katonda bwe kyabuteekateeka, nga kitutegeeza nti omusajja kyanaava aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo banaabeera omuntu omu. Ekitegeeza nti okufuuka omuntu omu temuddamu kuba babiri nate era ekyo Bayibuli naye ekinyweza wabula omuntu omu. Kati bw'oba oteekateeka okufuna amaka nga mwogenda okuzaalira abaana mu maka ago, nga mwogenda obbakuliza mu maka ago, batikkirwe mu maka ago, bafumbirwe nga abazadde mukyaliwo, mwe mutunuulire nnyo ensonga eno gye nayogerako ey'emyaka. Ne mbagamba tewaliwo ebisoomooza 3 mu nsonga eno ey'emyaka. Ekisoomooza ekisooka ye muwala okufumbirwa omuvubuka naye ng'omuvubuka muto ku ye.
ekintu ekikosezza nnyo amaka n'obufumbo bungi mu mulembe guno. Manyi nti abavubuka bangi abato baagala nnyo kati abakazi abakulu kubanga abavubuka bangi tebaagala kukola. Si butakola kyokka ne bangi banafu nga jaba. Si ekyo kyokka naye n'abalala bawatanyawatanyaako basajja bato ne bafubaafuba ne bayiriba ku street okwo naye ne birema. Nekirabika nga ati kati abakazi be balina ssente. Ate abakazi abalina ssente ate bo tebalina maka. Banonya n'abasajja abatwala tebabalabaka ne bafunza abavubuka abatoototo abali vulnerable ne babeetikka. Gano ge magezi genyinza okutegeeza era genyinza okuwa mu nsonga eyo. Newankwadde nga si ensonga yokka eyinza okuleeta ababiri okusinkana. Abamu basinkana nga bakulidde ddala. Esinga omuvubuka owera wa myaka 28 kutoyinza kugamba nti omukazi yakulimbye bamusajja mukulu. Yera myaka 28 osalawo wasa omukazi wa myaka 35 oba 34 oba 33 byonna kyonna kyobosazeewo oba tolimbiddwa gwoba osazeewo obusazi. Sifuddeyo ku nsonga kyeyinza kuleetera abantu kusinkana nga omusajja muto ku mukulu muto ku mukazi. Naye sinjagala okujjukiza kiri kimu nti tetukula kye kimu. Ekisooka mu nsonga y'ebirowoozo ekyo nakinyonyerako saagala kigaziya nnyo. Ekyokubiri mu nsonga ey'omubiri n'okukula kwennyini mu mubiri nakyo kikulu nnyo okufumiitirizaako n'okumanya. Temukulira mu kiseera kye kimu. Ensonga lwaki ennaku zino obwenzi buyitiridde bugenda bwekubisaamu emirundi mingi. Edda tebaakiyitanga bwenzi kubanga omusajja teyayendanga. Edda mu byafaayo bya wano mu Buganda wano omuto gy'amanyi omanyi enkuba gy'etonnya. Edda mu byafaayo bya wano mu Buganda ng'omusajja wasa omukazi asukka mu ngera waliwo omukyala mukulu mukyala muto omusajja abeera n'amaka ag'enjawulo nti ali mu maka g'egindi tekyayinanga nnyo buzibu era nga tekiyinza kwewuunyisa era nga terina ayinza kubeera awo n'akyewuunya. Musajja ng'abaana amaka emutundwe ate n'abeera n'amaka enansana n'abeera n'amaka ewakiso ate n'abeera n'amalala ekakiri kati n'awulusi n'afuna n'amalala egganda eri. Kaki kyengezaako okugamba nti edda olw'okuba tebaakitwalanga nga bwenzi wabula omusajja yalina eddembe okufuna amaka ago yalina eddembe okubeera n'abakyala abasukka mu omu. Y'ensonga lwaki tekyayinzanga kutegeerwa lwaki emyaka teyali issue. Naye omusajja bwe yawasanga ku myaka gye nga 17 n'awasa omuwala wa myaka nga 13 oba 14 n'atandika okuzaala abaana be. Omuwala yagendanga okuweza emyaka 25 olwo kati mbufumba amazeemu emyaka kumpi nga 12. Omusajja nga naye atambula alinga mu 3 omuwala azadde abaana nga 7 oyo nga mubunga muta kati ngo yafuuka mukyala mukulu ng'aleeta yakato nga kamusenvula okuvaawo mu 3 akamutwala paka nga kwanaawo nakagenda kutuuka kwana nga noyo naye azaddeyo aba5 oba 6 amugulidde ekibanja kyero ne waliyo amakaga alimira abaana be. Bwatuuka ate mwana muyo omusajja akyali muto myaka egyo ana mugijo nga dafunayo omukyala kati agenda okumaliriza omusajja mu lifetime ye nga alinayo abakyala be 3 bazze bamuyunga bamutwale paka ku kukaddiwa. Kakati age n'abanga olw'abakyala 3 age si factor. Naye singa omusajja oyo yawasizza ku myaka 17 nga yali wakumala obulamu bwe bwonna ne mukyala w'oyo omugo wasizza ku myaka 14 nga tagenda kugatta mu balala bonna. Manya singa omusajja alina emyaka 17 n'awasa omuwala nga wa myaka 2 kirowoozeeko omuwala agenda okweza emyaka 32 ng'azadde abaana 7 nga n'omusajja alina 28. Ekintu ekyo oyinza kirowoozaako otya? Omuwala wa myaka 32 alina abaana 6 omusajja wa myaka 28. Omuwala w'emyaka 32 omukazi ng'amaze n'okuzaala abaana 6 n'ogamba nti bbaye wa myaka 28 tekirina we kikwataganira. Enkomerero ya byonna kifuuka ekizibu. Kanjaga olowooze kale si ku 32 watya nga bayingidde mwana. Kati ndaba omukazi ng'alina emyaka 45 ndaba ng'omuvubuka alina 41 naye ng'omukazi ow'ena 45 alina abaana 13. Kitegeeza ne batuukirawo ng'oli jjajja yakuzana dda naye ng'omusajja wa myaka 4 agiweza buweza kyali kabiriiti kyalina emyaka mingi mu maaso. Kyembadde njogera ku age efuuka factor bwe mugenda mukula era abasajja bangi baleetedde obwenzi.
olwokuba nti kati okulekawo mukazi wo n'ogenda n'owasa omulala kiyitibwa bwenzi era musango era abakazi teri n'omwali eyo akiwagira kati kiva kifuuse ekizibu edda olwokuba society yakyacceptinganga nga omusajja ayitawo obuyisi naye kati olwokuba society ekirejectinga yensonga lwaki olaba nti abasajja bonna in their late 30s and mid 40s babeera mu bwenzi bwokka nakuzaala baana n'ebirala kubanga age oluusi ekakinga apo nabo kati ekyo kiri important ng'omuvubuka ali eyo okutegeera nti omuwala gw'osinga obukulu kikuyambako okkulanga mugapinga mpola mpola ne bw'aba azaddeyo abaana naaba nga tagenda kukusukkako ne bw'amala okuyingira emyaka 44 nga gw'okyalina 39 nkutegeeza tabbu etuuse ku myaka 44 kizibu nnyo okusanga omukyala akyazaala olwo basinga baba batuuse ku menopause kati omukazi atuuse ku menopause nga n'okuzaala takyazaala emyaka 44 kakati gwolinanga 39 gwe noyinza okulowooza nti weetagayo n'obwana obulala kakati oliawo omukazi ye ensi etandise omutama intimacy levels z'abakyala zikka gye bakoma okukula zikita nezikyamukawo mu 30s awo naye zituuka ne zikka mukyala bw'agenda mu menopause ne intimacy levels ze zibeerera ddala wansi kati gwe omusububuka olina emyaka 39 omukyala gw'olina wa myaka 44 intimacy levels ze zisse naye omusajja ku myaka 39 abeera muto nnyo nga bw'okiwulira muto nnyo ayinza n'okuddamu n'awasa n'atwaza obufu bw'emyaka egiddako 2 kati ekibuuzo kibuuza ng'omusajja okyalina emyaka 39 intimacy levels zo zirinnye kubanga okyali active bodily omukazi wa myaka 40 agenda 45 intimacy levels ze zisi omukazi amu batuuka mu myaka egyo nga n'abala n'okuzaala beekomya nga n'abala oluusi alowooza nti olwonyinza okufuna akaana ak'obukadde nga batandise n'okukozesa ebintu nga contraceptives n'ebirala nga bitaataganyiza obulamu emyaka egyo abakyala babeera beekolerera emyaka egyo gibajja kukola giba so much industrious eri omukyala yenna kasita aweza emyaka 35 atandika okubeera industrious bo obulamu bwe bulabirawo mangu kasita aweza emyaka 35 omukyala yenna atandika okulaba okukaddiwa atandika okulaba obulamu okukoma jjukira kati omuzaddemu abaana eno mu 20s abalaba bakula naye alaba gwe totambula bulungi kyava alaba nga afuuka industrious ate mu myaka egya 35 omukyala atandika okulengera ng'omusajja ayinza n'okumuleka atandika okulaba ng'omusajja ayinza okuba diverted kati ebyo byonna ebigambo byenjogedde bireetera omukyala okutandika okwekuŋŋaanyizaako ebirowoozo by'obukozi tandika okulima agenda mu nyanya agenda mu butungulu n'alima ku lubalaza n'alima ku mabaati n'ayingira mu bibiina kati sima bano babadde batya kati ate simanya bakyala tutwekebe bakyala twefeeku twerwaneko ono niigiina kakati ate sibe bikozi bitya mutereke wano obusente mutandike emidaala ate tandika okutambuza engoye akati gulewo bodaboda obuteeke kukuba otandika okukola akati genda mu kyalo omukyala afuuka industrious kati gwe muvubuka emyaka 39 omukyala ali mu ebyo ne bw'agolaba ng'okutta ensimbi n'ogigulamu wali gundi KFC alabira ddala nga fiizi z'abaana z'oli mu kulya odda n'ebisambi by'enkoko eka omukazi ne yeebuuliza ddala oba otegeera ekikuguziza enkoko ey'emitwalo 5 mugirye buli ekiro kimu naye ng'ate 5 gigula akasawo k'omuceere aka kilo 10 ke mulirako omwezi kiki kati ekibuuzo kibuuza mutandika okubeera mu kiseera ekizibu enkomero ya byonna mugenda okumaliriza nga tewakyaliwo compatibility mugenda okumaliriza ng'omukazi ayina kukuta buti kubanga endowooza z'olina naye byalengera birala yabuze emyaka 6 ayingira emyaka 5 naye gwe tubiraba ebyo okyali awo okyanyumira osina kupangisaamu nagira ng'osula mu apartment ye ng'akwetulako ng'agenda mu kyalo ng'ekiyumba kikubako amabaati kati anze n'abaana mbatutte kati ebintu obiva ku age so naawe singa omukazi atuuka mu myaka 40 ng'olina 5 mba mulaba kyekimu so nze njogera ku nsonga gye bayita age. I know it is very interesting to talk about it and it's very good to speak about it. I'm sharing my views and opinions engeri gye ntunuliramu ebintu manyi nti naawe osobola okufuna endaba yange nokitegeera nti tekiri advisable kyekigambo kyenjagala okukozesa ku age siba nnyo strict tekiri advisable
ne bw'owuliranga tukirinaako mutawaana, you can still go on. Naye nze nkubulidde bijja mu maaso nti oluusi tebiba birungi, era amaka mangi agakoseddwa ku lw'ensonga y'emyaka mangi nnyo naye osobola okukyewala nga bukyali. Nonoonya omuwala gw'osinga so okukyewala nga bukyali. Ekirala ekiru kino eky'emyaka egi tekosaba bawala bokka nga be bato, naye ate era n'okubeera manya nga be bakulu, naye era ne cross generational relationships na zombi. Wali abali mu cross generational relationships. Musajja osinga omuwala emyaka 20. Kakati gwe pozi kati President Museveni aluddewo ko nalibadde njogera ku mirembe gy'aba president abalala, naye kati si kyangu. Naye kye nnyinza okugamba nti wazaalibwa mu mulembe mulala ogw'abasudde, wazaalibwa mu mulembe gw'abasudde. Gwe omusajja wawuliza nkadongo kamu nga ze nnyimba eziriko generation yo yali yakadongo kamu oli ow'amadinda ebyo. Kakati omuwala gw'owasa wa TikTok. Kakati mwe muli mu maka mugenda kukola muki amazima gennyini. Tandigiyise defilement naye ate muba mukuze. Omuwala gw'osinga emyaka 2 mugenda kufaananya ki nga muyingidde obufumbo? Era omu ateekwa okusaasira omulala, amaka be gaba aganaatambula. Muli mu maka, omuwala alowooza chips, alowooza chicken, kumutwalako out at least buli luvannyuma lwa wiiki 2, alowooza byakweyambula, kwambala bugoyegoye obwo nga ebitundu bye by'omubiri birabika, nga muli ku biiki, alowooza kweyanika mu musana nga nswaswa. Kakati omuwala obwe bwongo bwe kwebakako mu musana nga yambadde obugoye bwobwo, neebikka mu musenyu, neyeekubya serefi. Kakati ndaba naawe muzeeyi ng'olumbye biiki mugenda kwekubya serefi. Muganda wange ekintu nga weetisse kizito, mugenda kwebika otya mu musenyu. Leo omwana yagala byakwevulunga mu musenyu, byonna ogumubikke yenna asigazewo feesi yokka omukuba ekifaananyi. Ebintu ebyo tebigenda okukaluba nno. Togenda okutunuulira mukazi wo ng'eyeekoza, togenda kutunuulira mukazi wo ng'alina ekyejo. Ogenda kuwasa omwana omuwala gw'oli myaka 35 alina 2, olaba omukazi ow'ekyejo, olaba omukazi ali addicted ku ssimu, golowooza nti yandibadde akolamu ebintu ebirala. Gwemusuubira kuba nti kakati amataka ge wagula, ekyabadaaza, ekyabakuza, ekyamuyinula n'ekitinkokola, alina kubanga alambula bibanja bye ndowoozayo. Kazi wange agenda alambula ebibanja anoge mmwanyi, okiraba nasimba emisambya mingi nnyo, yandibadde agendako ekyabadaaza ne tutemayo emmere. Omwana wa myaka 2 bwegati 20 ng'omugala agenda ekyabadaaza atemeyo emmere, nga takulidde na kyabadaaza omujja wano ku City Square. Musajja nga weetadde mu kabi, kira oganze bisibimanyi, era javuga nti alinda lw'olibeera oligenda n'otema amatooke go newankwadde ng'emmere yagirya. Waliwo generational gap nene. Mwewale nnyo cross generational relationships. Okubeera ng'omuwala omusinga emyaka miyitirivu temulaba bintu kyekimu. Byekyakula bwekywankuzadde naddeerire oluusi bwa butonotona bwana butototo buli short tempered.